Olw'okutaano lwa ssabbiiti ewedde twakulaga emboozi ekwata ku ssomero erya Unique Valley n'okulumangana okwaliwo wakati w'ekitongole Nyakatonze Cooperative Union mu munisipaali y'e Kasese nga kibanja obukadde 9 obw'ensimbi za Uganda ng'akakiiko akatwala ekitongole kino kategeeza nti essomero lino libadde ku ttaka lino okumala emyaka 20 naye nga terisasula bisale okumala emyaka 8 egiyise. And they were demanding rent areas for 2 years of COVID when schools were closed, and we definitely did not have the money to give them, and we didn't give them the money. Olwaleero tuzzeeyo ku ssomero lino okulaba embeera nga bw'eri oluvanyuma lw'abayizi okutandika olusoma olusooka omwaka guno mu butongole naye embeera gye tusanze yeeraliikiriza. Eno abayizi abasoba mu 6 abaddiziddwa eka oluvanyuma lw'essomero lyabwe okulemererwa okusasula kampuni eya Nyakatonze cooperative obukadde obusoba mu 9 era embeera eno ereeseewo akajagalalo okukakkana nga poliisi eyise mu bungi. Omwogezi poliisi eruuyi eno SP Mbosaluka ategeezezza nti essomero lyaggaddwa okutuusa nga bannannyini essomero bakkaanyizza ne landiroodi era kati poliisi yerivunaanyizibwako. Both parties met the deputy RPC, senior superintendent of police, Muhumuza Alex, who advised them that one, they should harmonize and find a solution that will bring harmony in between them. Mande Jime omu ku bazadde ku ssomero lino erya Unique Valley asabye bazadde banne okujja abaana baabwe ku ssomero lino olw'obunkenke obuliwo. Parents, you are risking your children's lives, putting them in such a chaos. Reason being, a bad-habited person may come and burn the school in disguise of the directors or in disguise of the landlord. So it is upon parents to take care and the initiative of the safety of their children. Otherwise, where we are, people are not in the safe hands of the school. Kambere Julius amyuka ssentebe mu Nyakatonze Cooperative Union agamba baagala okwezza ettaka lyabwe era nga balina n'ekiragiro ekya kkooti era nti waakweyongera okuleeta abakozi bakakkalabya emirimu. And it must be interrupted, and we shall continue ferrying out our cooperatives to come on site to ensure that they secure their premises. We shall not allow this kind of hooliganism to take place when we are watching as leaders of Nyakatonze. Baabakulira essomero lino baganye okubaako kye boogera era tulese poliisi ekyalawo n'ekitundu kino.